Katonda waffe tukuwola gy'obeere naffe nga tugenda okuyigako mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Sabbiti ewedde twayiga ku kiseera ekyomusango gwe, era twavaawo nga tuyigidde ddala nti ekiseera kye kino kyennyini. Buli ali eyo ng'awulira obubaka bwa malayika ono ng'akoowoola essaawa y'eno ey'okudda eri omutonzi waffe. Sabbiti eno ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okusinza omutonzi. Naye nga tuyiga twagala oluvannyuma lwa lesoni eno okubanga tweddamu ebibuuzo bino. Omutonzi y'ani? Bwe tumusinza tufuniramu wa? Ani atulagira okumusinza? Ye bwe tubaba okumusinza tumusanga wa? Era kikola njawulo ki bwe tusinza ono omutonzi n'abalala abeeyita bakatonda? Byebyo ebimu ku bibuuzo bye tugenda okweddamu Sabbiti eno. Mukadde tujja kusaba tusomereko paragraph esooka ku Saturday akawungeezi. Yagambye nti kyangu nnyo okumala gatwala bintu mu ngeri gye tulowooza, naddala ebintu bye tumanyidde oba bye tubeeramu buli kaseera. Era nga kyangu nnyo okugeza abaana abato okutwala mu ngeri ya kwatira awo bazadde baabwe badde nabo obulamu bwabwe bwonna obumpi bwe butyo. Era nga kyangu nnyo era naffe okumala gatwala tutyo enjuba, olubaale, empewo oba ettaka wansi w'ebigere byaffe. Nti kyangu nnyo bye tulaba ebitonde bya Katonda okubitwala ng'ebya bulijjo, naye senga ofumiitiriza ku mpewo eno ddala ebeerawo etya, oba eggulu awo mu bbanga libeerawo litya, tulabira ddala amaanyi ag'omutonzi. Naye tujja genda butereevu ku mubeezi mu kulaba ennaku. Era wano mukadde wenja okusabira otusomere ku Yokaana 16:33. Olwasatu lugamba ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume nze mpangudde ensi. Nja kubuuzaawo ebibuuzo bibiri byokka. Ani atugumya? Sebaduka, ani atugumya? Yesu Kristo yali mutugumya. Atugamba nti mu nsi mulimu ennaku naye tukole ki? Naye tugume kubanga yawangudde ensi. Kubanga yawangudde. Musumba, lwaki atugumya? Ebitumalamu amaanyi bingi, ebiterebula bingi, bitusuubira bye tutabiraba terebuka, naye agira najja n'atugumya. Nti ebitumalamu amaanyi bingi nga Musumba wagambye, naye agira najja n'atukola ki? N'atugumya. Tugenda kuyigako k'omu ku mikwano gya Yesu gye yawangala nagyo, Yokaana. Mukadde tugenda kubikula mangu nnyo mu kubikkulirwa lumu, kubikkulirwa essula esooka olunyiriri, tutandikire ku lw'omwenda. Sooka osome olw'omwenda lwokka. Nze Yokaana muganda wammwe era esse ekimu kubonaabonako ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Atugamba nti asse ekimu mu kubonaabona, ate ng'okubonaabona kwannyonnyodde n'ekifo waali ali ku ki? Ku kizinga. Mukadde soma 10-13. Nali mu mwoyo okunaku lwa Mukama waffe, ne mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene ng'ery'akagombe nga koogera nti ky'olaba wandiika mu kitabo okiweereze ekkanisa omusanvu, eri Efeso, n'eri Sumuna, n'eri Perugamo, n'eri Suwatira, n'eri Saadi, n'eri Filadelfiya, n'eri Laodikiya.
12 nenkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange bwe nakyuka nendaba ettabaaza musanvu eza zaabu ne wakati w'ettabaaza nendaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde okutuuka ku bigere era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu. N'alaba afaanana ng'ani? Omwana w'omuntu. Ate nga twamuyigako nti omwana w'omuntu ono y'ani? Yesu Kristo. Naye ali mu kubonaabona, ali ku kizinga. Ddala kimugwanira okugamba nti ye mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Kubanga Yokaana atugambye nti yali mu kubonaabona naye n'amukyalirako. Okukyala kwa Kristo ono eno ku kizinga ewali Yokaana kulina makulu ki? What is the purpose of his visit? Mukadde. Bw'amukyalirako olukyala lwa Kristo luno. Kubanga tulaba ate amukyalirako nga yali asoose na kugenda wa mu ggulu. Oluvannyuma lw'okuzuukira kwe agenze. Yokaana ali ku kizinga naye akyaliddwa afaanana omwana w'omuntu. Yesu yagenderera ki mu kukyalira Yokaana? Nkumuzzaamu maanyi. Wow. Na kumugumya. Kumuzzaamu maanyi na kumugumya. Tulabye Yokaana abona akyaliddwa. Okay. Nti byalimu si enkomerero y'obulamu bwe. Ebiseera ebimu tubeera mu buzibu ne tulowooza nti enkomerero yaffe era tewali kyaliwo ssuubi ddala. Naye Yesu alaga nti ne bw'obeera mu mbeera efaanana etya yayimirirawo ku lulwo. Bwe twali tuyiga lesoni luli twamulaba nga tabeera wala naawe. Amina. Neka n'asembayo nti n'okwongera akatono. Essebo. Mukama alina pulaani. Ate zirese Yokaana ekimala. Nekimu ku nteekateeka kukomera ku kizinga. Ayagala okwanjula pulaani ye nga bwe twagambye. Talina kyakola nga teyeebikulidde bantu be. Pulaani yonna eya future, enjiri, obubaka, ebigenda okubeerawo. Najja n'abikulira Yokaana kubanga Yokaana was ready to deliver. Ng'oggyeko okumuzzaamu amaanyi. Mukama mu kwagala kwe yali azze okubikulira ekkanisa y'ebigenda okujja ng'abiyisa mu Yokaana. Kino ekyatuuka ku Yokaana kuba nti yali muweereza wa Kristo naye ate n'aba nga naye alina okubonaabona okw'engeri gy'ayiseemu. Kituwa kyakuyigirako kisebadduka. Wamala okukiddamu otutwale mu kitundu ekiddako. Ekyokuyiga kye tuyigamu nti Mukama tajja kutusuubiza nti ajja kutujja mu muyaga. Naye kyatusuubiza nti ne bwe tunaabeera mu muyaga ajja kubeera wamu naffe. Ekitundu ekiddako kigamba sinzanga omutonzi. Nja kusaba tuddemu tusome olunyiriri lwaffe mukadde kubikulirwa 14 olw'omusanvu. Olw'omusanvu lugamba nti ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusanvu bwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Omutwe gugamba sinzanga omutonzi. Era we tusomye tukirabye malayika atugamba mumusinze oyo eyatonda eggulu n'ensi n'amazzi. Kibuuzo kye nninawo mukyala mukadde, lwaki malayika ono atujjukiza okusinza oyo Katonda eyatonda eggulu n'ensi? Nze ndowooza nti nga gye twatandikidde eri baatugambye nti kyangu okulaba ebintu ebitonde ne tubitwala ng'ebya bulijjo ne tutafumiitiriza nnyo ku kubaawo kwabyo ku maanyi agabisastaininga. Kaakati malayika ono kyava ajja ne reminder nti ebyo bye tulaba tujjukire nti biriko eyabissaawo. Musumba. Sebo. N'ensonga endala. Obubaka buno buweebwa abantu abalina endowooza ey'ekisayansi. Endowooza egamba nti ebintu tebiriiko mutonzi byagwawo bubi by accident. N'olwekyo Katonda ebintu nga bipita mu gwako bugwi by accident.
ebintu bino byatumbukira ennyo eri ayinawo enteekateeka ey'obubaka obw'okutereeza bwetuba b'okusinza tusinza oyo eyebitonda biba byeteekawo byokka tewali wakusinza tewali kyetaagisa kusinza kituufu yanyiza musumba nze olunyiriri olwabadde mu Isaaya essula ya 40 okuva ku lunyiriri 25 okutuukira ddala ku 31 kyandaze nti Katonda waffe mukulu yagambye nsomese enyiriri nyimpimpi yagambye nti kale ani gwe muli nfaananya nze okumwenkana wayogera omutukuvu mwimusa amaaso gammwe waggulu mulabe eyatonda ebyo bw'ali afulumya eggye lyabyo ng'omuwendo gwabyo bwe guli byonna bituuma amannya olw'obukulu bw'obuyinza bwe era kubanga w'amaanyi mu kuyinza tewali na kimu ekibulako yoyo asaanidde okusinzibwa kubanga okubeerawo kwange okubeerawo kw'emmere gy'olya okubeerawo kwa buli kantu konna ye tuyanziza mukadde abasayansi bo batugamba nti twava mu bintu tuliwo by chance naye ffe abakkiriza mu Katonda tulina obukakafu mu Bayibuli obulaga ensibuko yaffe bwe twasibukira ddala mukyala mukadde tubulina tusomako Yokaana essula 1 olusooka paka ku lwokusatu nebetusomako mu lubereberye essula 1 n'olunyiriri olusooka enti olubereberye Katonda yatonda n'ensi nti mu lubereberye waliwo kigambo n'aba Katonda kigambo n'afuga omuntu mu bufunze ffe tulina entandikwa yaffe Katonda ono teyeewozaako ayogera bwogezi ti ku lubereberye natonda eggulu n'ensi tayongerako details ate biki yeewozeeko ekigambo kye kyokka ne twabadde tuyiga ne batugambye ekigambo ekikozesebwa obutonzi okutonda kiri mu lulimi olw'Ebbulaniya ekitegeeza bara tikikozesebwa ku Katonda yekka awo wenjagala okubuuliza musumba naffe wano mu nsi tulina abeeyita bakatonda oba kankikozesebwe nti ba manufacturers abayiiya oli nayeyayo kiroboti nga kyogera nga kitambula njawulo kyeriwo wakati wa Katonda byatonda ne bana abantu bye bayiiya obuyiiya bakoze kiroboti kyogera kisobola okuddamu essimu oba ekibuzo kitegeerekese musumba yesewo tugezebadde nnyo tugenze wala robots ne computers tuzikoze nti tetunatuukako wagamba tulinayo asobola okugamba nti roboti beerawo ng'ayogedde roboti nebeerawo bonawo n'abazikola number 1 balina kukola research amagezi ne science byonna bya Katonda bamala ne bakuŋŋanya material gwe bakuŋŋanya si be bamutonda ne bakola mu roboti naye Katonda waffe yayogera bwogezi nekiba olwekyandiikibwa abandoza onootulagira okukisoma nga tukituuse nti yayogera bwogezi ne binywera Yobu n'agamba nebigala okunywera n'abiteeka mu bbanga awo nga tebiriiko Yobu 26:7 katsaye mukadde atusomerera nolwekyo wanjawulo okuva ku ffe wamaanyi wa buyinza 26 olw'omusanvu Yobu agamba nti abamba obukiiko bwa kkono mu bbanga ejjereere era awanika ensi awatali kintu awo awatali mpagi so bakuwadde omuyembe oba eggi nobugamba nti liteeke mu bbanga awo libeerewo
nga tewaliwo kantu kweritudde naye sinamba aziteeka mu bbanga nga tekuli mpajwe ezikwatiridde kitandi Katonda afe wamaanyi wa buyinza asobola yekokola ebyo n'ekirala ekyawula Katonda waffe ono bali abakozi abalala nti ye byakola bibeerera kubanga nga Bayibuli bwetunnyonnyola mu buvo bwaffe tulinayo Adamu ne Kaawa ne bajja nange atudde wano nina jjajja nina taata nange ne banzaala nange ninayo ku baana oba oli awo nabo balikola ki naye ate robot tesobola kuzaala robot endala balina kukola nkole beyanza tetututemu nti Katonda bw'aba atonda teyeetaaga materiyo ziriwo ayogera bwogezi sofe bye tukola bwe mba njagala okukola peeni nkuŋŋaanya materiyo nsobola okukola ki okukola peeni kyekyawula Katonda kufe nja kusaba tugende mu Zabbuli 33 olw'omukaaga ne 9 33 mukaaga agamba nti mu kigambo kya Mukama eggulu lyakolebwa n'eggye lyamu lyonna lyakolebwa n'omukka ogw'omu kamwa ke ne 9 kubanga yayogera ne kikolebwa yalagira ne kinywera ennyiriri zonna zetusomye zitulaga zituwa obukakafu nti Katonda ye yatonda awo wembuliza ffe tuzitegedde tizitulaga Katonda ye yatonda ne lwaki enjigiriza eyo eraga nti Katonda ye mutonzi ye yatonda buli kimu mu kiseera kino abagirwanisa bangi ekibuzo bakitegeerekese ffe tumanyi nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi era obukakafu tubujja mu Bayibuli naye tulina abawakanya ekintu ekyo bangi lwaki saawa zino abakiwakanya bangi atandikira wa mukyala mukadde ti abamu kubawakanya ekyobutonzi oba nga Bayibuli nga bwetegeeza ku butonzi twalabulwako mu bunnabbi Matayo 24 atulaga ku bumu ku bubonero bw'enkomerero nti entalo zijja kusituka n'ebiringa ebyo mu bimu ku bijja okubaawo wajja kubaawo abeeyita bannabbi naye nga babulimba bangi so abantu abo basituse olw'obunnabbi oba okulwabulwa okwabaawo nti balisituka mu biseera eby'oluvannyuma tuyanza musumba sebo lwaki enjigiriza eno eya Bayibuli mu kiseera kino erumbiddwa nnyo ensonga nga bbiri emu mukyala mukadde agiwadde endala nti waliwo omulabe yakyawa Katonda atayagala Katonda kumuwa kifo kye na kitiibwa kye atayagala kusinza Katonda atayagala Katonda yeebazibwe olw'ebyo bye yakola mulaba ye sitaani okuva ku lubereberye ajja kukola buli kyasobola credit okugijja ku Katonda edde ku mulala kakati ekyokubiri nti emirembe bwe gyakyuka sayansi najja nga tebakyakkiririza mu bintu byakukkiriza bukkiriza nga tobekakasizza bw'ogamba nti waliwo etteeka lya gravity okasuka ekintu nekigenda mu ggulu kidda baali testinganga emirundi n'emirundi ne balyoka bagamba nti ekyo kisoboka wekiri omulembe gw'obugunjufu obuyitibwa obugunjufu bwe bwajja ng'okugamba nti Katonda yatonda tekikyali kya bugunjufu atya haawo tyeyogera proof ki ffe bannasayansi twagala ekintu kyoyogera nga kiriko obuki ne Mukama Katonda teyakakasa teyanyonyola teyakola ki yavaayo point blank nti ku lubereberye yakola eggulu n'ensi ebyo nabibalekera question is naffe bebalekedde tukakase nti butasobola kukakasa bo bannaffe
byazaawo okunyonyola ensingiri gyabeerawo bo basobola okuprovinga ebyabwe. Naffe ne tubagamba nti prove nti ensi yabeerawo by evolution. Awo naffe tugenda tutuukawo omulembe guno kubanga bayita proof nabyo byabugingiriri byabulinga. Tetwava mu kizike, ekizike ekyasooka kyavaawo. Ye mukadde wansi wensi eno tulina amaanyi ga mirundi ebiri. Yes sir. Tulimu amaanyi ag'obwa Katonda n'amaanyi g'omulabe Setaani. Setaani taleeta bintu nga birambulukufu omutegeere, naye agezaako nnyo nga bw'asobola alabike nga abikka kubanga ye ekigendererwa kye okuva mu ggulu ayagala kusinzibwa. Eyo nno y'ensonga lwaki tulaba nga waliwo abagamba nti ate waliwo okwefuula, ti kino kiva mu kino ne kiva mu kino ne kituuka mu kiri. N'olw'ensonga eyo tuleka okukakasa nti ffe waliwo Katonda waffe tusobola okwogerako ate ng'ategeerekeka buki bulungi. Tweyanziza mukadde. Sebo nyongereko. Yes sebo. Proof abasayansi batusaba okukakasa nti Katonda waali. Size zikakasa Katonda, tezikola ku Katonda. Katonda n'omuteeka mu test tube ki? Tewali n'emu. Laboratory ki? Laboratory ki? Mwono omutuuzi omukakasa nti we. Tests ffe ze tukozesa za mutima za kukkiriza naye naffe abazikozesa zitukolera. Zitukakasa. Abamusinza mu ngeri eyo kitukolera. Kitukakasa. Mpozi n'ekirala lwaki enjigiriza ya Bayibuli entuufu erwanyisibwa leero nti omulabe atuteekamu okubuusabuusa. Kitegeeza bwe tubuusabuusa obuvo bwaffe gye twava, kitegeeza tetusobola kumusinza. Bw'otandika obuusabuusa nti naye alabika si ye yantonda, lwaki ate mba mmusinza? Kati bw'oba tomusinzizza ojja kusinza kirala. Ekigendererwa kya Sitaani kikole ki? Kiyitewo. Tugenze ku katundu akalala akagamba Katonda ali ku lusegere. Kya kusaba mukadde atusomere ka paragraph akasooka. Katonda w'obutondo ye yatonda enjuba n'omwezi n'emmunyeenyi, oyo amaanyi ge ageewuunyisa agatonda ensi eno kwe tuwangaalira ne gagijjuza ebintu byonna ebiramu, era ye Katonda oyo atwagalira ku mutendera gwa ssekinnoomu ogw'obuntu. Oyo ye Katonda eyanunula abantu be okuva mu buddu e Misiri, eyabalungamya mu kutambula kwabwe mu ttungu, eyatonnyesa emmaanu, eyaleetera ebisenge bya Yeriko okusesebbuka, era eyafufuggaza abalabe ba Isirayiri. Katonda y'omu oyo eyajjayo amaanyi ge agatakomezebwa okutonda obutonde bwonna, era ajjayo amaanyi ge gamwago okufufuggaza amaanyi ag'obubi agawakula entalo kasigu mu myoyo gyaffe. Tweyanziza. Batulazaawe ebintu bibiri ku Katonda. Basoose ne batulaga Katonda ono eyayogera obwogezi nti wabeerewo kino ne wakola ki? Oyo aba mutono, aba munene, aba w'amaanyi, aba wakola wa buyinza. The same time ne batulaga Katonda oyo ayogedde obwogezi ate najja n'afubutukayo eri waggulu. Najja eri Sebadduka oba eri mwami Kiwanuka n'abeera kumpi naye, najja eri abaana ba Isirayiri n'abeera kumpi nabo n'abanula. Katonda oyo kantandikirawo Musumba. Katonda oyo wangeri ki? Taliyo mu bukatonda bwonna obuli ku nsi. Taliyo. Lwaki? Bino bye yakola
eby'obutonzi okulagira ensi n'emirya mu bbanga n'erengejja ku kigambo kimuteeka mu ddaala eryawukana n'abantu, eryawukana ne bakatonda, eryawukana na buli kintu kyonna 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 n'abeera eri waggulu gye twandimusubidde okusigala oba gye twandimusubidde okuyima. Naye katonda oyo afaanana bw'atyo ate yakka nako emisiri mpulidde okukaaba kwammwe okubonaabona kwammwe nzize kubanunula. Katonda oyo emu yakka ewa Denesi ng'alina ekizibu. Olwo olunyiriri olunyumira ennyo luli mu kyamateeka essuula 4. Olunyiriri olw'omusanvu. Kubanga gwanga ki erina Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bwali bwe tumukoowolanga. Bakatonda abalala balubaale baani teri n'omwaka tuwa ku level Katonda akwakkira gyokola okweyagala okuyamba abantu. Ono kyabuuza nti gwanga ki teririiyo. Nolwekyo mu lesson kyebaabudde baga nti Katonda afaali transcendent, munene munene yafuusi gyakoma okubeera omunene, gyakoma obutatuukikako n'obuzibu. Appointments ez'okumulaba nzibu nnyo, naye nowaffe abasinga obunene bonna ate yajja atunoonya gitusula. Yakugamba nti nze gye yankolerayo akanewuunyisa. N'essimu gye nali nindanga eribeera mpoola nagirinza obwedda, naye nga tengenze kunaaba. Neŋŋamba naaba nakeewamu ekyobubwe nti nevuga nekinehiriza neŋŋamba Mukama togikkiriza kuvuga nga sinaba kumaliriza. Sooka olindeko girindeko. Nenaaba nemaliriza neneesimu nabadde nakamala okwesimu netawula omukazi kwa nevuga n'okuseka nasesemu neŋŋamba awanuka yali waggulu. Tweyanziza Musumba nti Katonda oyo yakugamba nti muntu bw'akwewolako n'akusingira ekooti ye nga tebunaziba mudize kooti ye kabuuti ye yava eri waggulu n'akugamba bw'atyo. Alumirirwa bannamawandu bamulekwa n'abakabuuti. Tweyanziza. Kakati Musumba mukadde tulina bannaffe abalina enjigiriza bagiyita deism. Enjigiriza eno egamba nti Katonda yatonda butonzi, sero ziba ziyita batya mu Luganda? Butafaali n'abulekaawo ne bugenda nga bwezimba paka bwe buvaamu ebintu ebiramu. Nti era Katonda ono tafa ku bitonde bye, ye yatonda n'alekaawo. Tulinayo obukakafu mu Bayibuli obulaga nti kwa walife tuyize nti Katonda omugulumivu omunene ate the same time ajja n'abeera muffe mu bantu. Kati yoona abayigiriza bagamba nedda Katonda ono atonda butonzi butafaali ne bwekolamu ebintu ebiramu n'abirekaawo. Mukyala mukadde tulina obukakafu mu Bayibuli obujjawo enjigiriza eno obulaga nti Katonda takoma bukomi kubeera eri, naye naffe muffe ajja afa ku bitonde bye yatonda. Obukakafu tubulina. Obukakafu Yokaana 3:16 tibanga Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi. Ddala yagitonda n'agirekawo ayinza okujagala ekyenkaniddeawo okutuuka okuteekayo omwana w'omu yekka abafiirire. Kuba senga yatonda cells n'azirekawo, let nature take its course. Naye yafaayo nnyo ekyenkaniddeawo nti ne bwe twali twennyise mu bibi byaffe yawaayo omwana waffe ku lw'ebibi byaffe. Tweyanziza mukadde
ku nsonga y'emu eyo Zabbuli ya 1:15 agamba nti wakisibwa mubiri gwange bwe nakolebwa mu kyama bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi ebyensi amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa. Taliiko butafaali, taliiko nnyindo, taliiko liiso, taliiko mannyo, naye buli mubiri gwo gwonna guwandiikibwa guli mu maaso ge. Kitegeeza afaayo. Ye mutonzi eyakutonda era Amanyi. akumpi naawe Akutegeera bulungi. Ye musumba. Olinayo obukakafu naye bw'osobola okuwa omuntu omukakasa nti Katonda n'afaayo takoma bukomi kubeera eri waggulu. waliwo Yokaana essula emu olunyiriri olusooka okutuusa ku Lwokusatu n'Olwokumi. Yokaana essula emu ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era watali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, kizikiza tekyagutegeera. 14 Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekitiibwa ekyoyo yazaalibwa omu yekka Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. kyokka oyo yajja kubeerako naffe n'okutambula naffe. Y'omu ye yatonda byonna. Kinyweza endowooza eri egamba nti omunene omugulumivu atenkanika akka n'afuuka nga ffe. Mpozi n'obukakafu obulala mu Kuva 25:8 era abantu bange bankolera ekifo ekitukuvu ndyoke mbeere wakati mu bo. Ani agamba yoyo munene omugulumivu ava mu ggulu tetufumitirizangako nga bwe lifaanana ate the same time yabagamba bamukolere awatukuvu. Kitegeeza bwe baba banaakola bajja kulowooza nti bajja kukola according to their human thinking naye ng'ate gwe bakolera ye mugulumivu oli omunene. Kitegeeza Katonda ono ayagala okubeera wakati mu ffe. Katono nnyo kana akabadde Kolosaayi essula 1:17 yagambye naye ye w'olubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo mu ye. Kankati gwe lowooza nti waliwo ekisinga ku ye. Ye w'olubereberye mu biki mu byonna era buli byonna bibeerawo mwani. Tweyanziza ekisembayo tuze tuyiga waliwo abagamba nti omutonzi gyali ye Katonda ne tubayo n'abalala bagamba omutonzi taliyo. Ekibuzo ekijja kigamba nti nze bwe mala okutegeera nti omutonzi gyali era ye Katonda kikola ki ku bulamu bwange? Kitegerekesa ekibuuzo. Kikola ki ddala ku bulamu bwange bwe ntegeera nti omutonzi gyali ye Katonda? Musumba ntandikiddeeyo. Kyanokola ebibuuzo bingi. Bw'aba gyali ebitonda yatonda byaki? Alina pulaani ki ku bintu bino bye yatonda? Bivaawa? Abizaawa? Nakitundu ki mu pulaani ye? Anjagaza ki mu pulaani ye? Kasita okkiriza nti gyali ye yatonda yennyini byonna, conclusively ebyo ne bino olina okubyebuuza. Era ekyokudda mu kigamba nti bw'omuzuula bwakuzuula obulamu bufuna amakulu. Otherwise ensi eno okugibeeramu nga tolina gyova, tolina gyolaga, tolina akumanyi, tolina akutaatira, tomanya, tolina gwokaabira, tolina gyoddukira,
tetulina makulu. Tweyanziza katugende. Kitundu ekirala ekigamba enjiri, omusango, obutonzi. Tuzze tuyiga ku bikulirwa 14:6 tulaba enjiri, mulimu enjiri ey'emirembe n'emirembe, ate batugamba ekiseera ky'omusango kituuse, ate bongeddeko ne batugamba tusinze oyo eyatonda eggulu n'ensi n'ennyanja. Mukyala mukadde, ebintu ebyo bisatu tubikwasaganya tutya, bikwatagana bitya? Tuzze tuyiga nti enjiri kitegeeza mawulire malungi agakwata ku Mukama waffe, obulamu bwe, okufa kwe, okuzuukira kwe n'okudda kwe kubanga agenda kudda. Ne tuyiga nti n'omusango nagwo mawulire malungi, era nga n'ekisinga obukulu mu gwo nti Mukama waffe yennyini omusango gwo naagulimu. Obutonzi butujjukiza ku mawulire amalungi aga Mukama waffe, kuba mu lubereberye tewali kyakolebwa bw'ataali. So y'engeri eyo gye biyinza okwataganamu. N'okwongerako obutonzi mawulire malungi nga biri. Enjiri etereeza kibi, ereetebwa ekibi. Omusango gutereeza ebyaleetebwa ekibi. Obutonzi bwatandika bulungi, naye nabo mawulire malungi nti ajja kutereeza ebyava mu kibi. Ebintu biriko nnyini byo tebijja kugenda bugenzi bwe bityo mu bbanga. Era bwe tukitunuulira obulungi, awatali njiri, awatali musango, kitegeeza n'obutonzi tebukola ki? Tebuliiwo. Etegeeza okubeerawo kw'obutonzi, amawulire amalungi we gajjira, kubeerawo kw'obutonzi n'omusango we gukola ki? Tweyanziza. Mukadde, nja kusaba tugende mu kubikulirwa essuula 4 olunyiriri 11. Yagambye, osaanidde ggwe Mukama waffe, Katonda waffe, okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga ggwe wabitonda byonna, era byabaawo bakusiimako, era byatondebwa. Wembuulize ekibuuzo, kansokere wa mukadde. Lwaki eyatonda bino byonna yekka yasaanira okusinzibwa mu kitiibwa? Lwaki yasaanira okusinzibwa? Lwaki yasaanira okusinzibwa? Obviously kubanga yabitonda. Kubanga ye nannyini buki buyinza. Ye yekka, eri bwe twadde basoma Bakolinso, kansanyusizza nnyo nti byonna byakolebwa mwani. Ye namba 1 wo. Kakati oba ye namba esooka ku ggwe, yasooka mu byonna, kiki ky'oteekwa okukola? Kumusinza. Oba tubeera wano nti nina boosi wange, nonandika okuwoza boosi, obuuza boosi, naye nga muntu buki, kubanga yakusasula omuki, naye oli yakulinako obwannannyini, omukka gwossa buli lunaku yagulinako obwaki, obwannannyini. Kikwewuunyisa, tubadde mu kiseera kya COVID, abasajja nga basasula buwumbi na buwumbi obw'ensimbi, naye era ne bakola ki? Babateekeko oxygen, naye ne bafa. Naye ono ye Katonda atuwa omukka ogutaliiko komo, agwana kusinzibwa. Amiina. Tiri yennyini kubanga senga tufunye ekiseera okusunsula okusinza. Mu kusinza kuno tuba tukola ki? Tuba tukola connection ne gwe tusinza. Connection ene evaamu ki? Ono gwe tusinza, betumusinza mu mazima, betumusinza n'emitima gyaffe gyonna, atuwa obulamu obutagwawo, atusonyiwa, akyusa obulamu bwaffe, akyusa empisa zaffe, alungamya amakubo gaffe ku lw'obutuukirivu. N'olwekyo yateekwa okusinzibwa, kubanga ye yekka yasobola okutukolera ebyo. Eriyo omulala ani gwe tuyinza okusinza ayinza okutukolera ebyo?
tweyanziza nga tukyali mu kifo ekyo mu kitundu ekyo bannaffe bano aba Darwin bayigiriza nti bajjawo nti Yesu Kristo si ye mutonzi. Matter of fact era bayigiriza nti Adamu taliiyo era n'ekibi kino ekya Adamu tekiriiyo. Musumba kantandikire kikyamu ki ekiri mu njigiriza eno eyigiriza nti Yesu si mutonzi, Adamu tewali kibi, tewali Adamu. Kikyamu ki ekiri mu njigiriza eyo Musumba? Ensi kiki olwensi etambulira ku ki? Ensi ya Adamu, ensi ya Yesu Kristo, ensi ya Katonda etambulira ku Katonda nyini ye yagitondawo n'atuwa n'ebyawandiikibwa ebirungamye. N'atuwa essuubi ery'obulamu butaggwaawo, essuubi ery'ekisonyiwo n'okutereeza ebyakyama. Naye kakati bw'ojjawo byonna Katonda n'omugjawo, Adamu n'omugjawo, Yesu n'omugjawo, Bayibuli n'ogijjawo, ate nga weetuli ku nsi. Olukakati tuba tusigadde ku ki? Tutambulira ku ntoli zaani? Tuba tuli ku bwaffe. Kyova olabanga principle yaabwe enkulu bagiyita survival of the fittest. Obw'amaanyi yalya. Bino nga bye tulaba mu Uganda singa tebivumirirwa. Bw'obanga olina access kutuusa ku mabaati go, gwe weeyire mabaati. Bw'obanga gwe ettaka emmondi yo esobola okutuusa ku ttaka gwe gira. Abanafu baveemu, ab'amaanyi bakole ki? That is Marxism at its best. Naye ensi okutambulira ku principle eyo teri mubbi, teri kiki. Tweyanziza Musumba. Nja kusaba tugende mu Yokaana olunyiriro essula 4 olunyiriro lwa 23 na 24. Yokaana essula ey'okuna olwa 23 n'olwa 24 yagambye, naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga Kitaffe mu mwoyo n'amazima, kubanga Kitaffe anoonya abaliŋŋanga abo okubeera ab'okumusinzanga. Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okusinzibwanga mu mwoyo n'amazima. Tweyanziza amazima kye ki? Kyekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri, abasinza Katonda ono mu mwoyo ne mu mazima bamusinza batya? Ne bali abatamusinza mu mwoyo ne mu mazima bo basinza batya? Bwe tuddamu ebibuuzo ebyo nga tweyongerayo mu maaso. Kansooke wa mukadde, amazima kye ki? Amazima ye Yesu. Amina. Ensekulu. Watali tewali mazima. Nzize eno abasinza Katonda ono mu mwoyo ne mu mazima bamusinza batya? Nga tukwata ebiragiro bye, kubanga atugamba nti bwe munanjagala munaakwata ebiragiro byange. Neyanziza. Naye kanyongere ku katono. Okusinza kuno kulina object, kulina ekintu kukifokasinga. Bw'ogamba nti amazima ye Kristo, naga nti abansinza bajja kunsinzanga mu mazima, kitegeeza nti ekintu kino kyempita okusinza, bwe mba nyimba ku ye, bwe mba nsaba ku ye, bwe mba ndowooza ku ye, bwe mba everything is focused on him. He's my number one. Ate bwe nkola bwe ntyo nebyenfuna, emigaso gyenfuna era giva mu ye ne gidda eno gyendi. Naye bwe mbanga nyimba ku lwala embeera nga nembira okwotadde, bwe mba oyo gwe nyimba
ebyengeri ng'eyo ekyo kyenyimba kyemba atadeko focus. Tweyanziza olw'obudde mukanyonyodde bulungi. Nsaba tweyongereyo ku omutonzi ono ku musaalaba. Twabadde twayizeeko nti Katonda ono munene mugulumivu yava eri ggulu ate najja ku musaalaba. Ekyo ne kituwa obukakafu nti takoma bukomi kubeereyo waggulu naye naffe akola ki? Atwagala. Naye nga bwe tuzze tuyiga mu kubikulira 47 nti ekiseera eky'omusango gwe kikoze eki? Kituuse. Era tuzze tuyiga nti mu musango guno mulimu abavunaana Katonda. Era ne tukizuula nti sitaani avunaana Katonda. Awo njagala obbabuuliza sitaani kiki kyavunaana Katonda? Kyala mukadde. Sebo amuvunaana obulimba n'okuba nti amateeka ge tegali serious. Gatya. Kubanga mu kugwa kw'omuntu mu lubereberye esatu sitaani bw'ajja n'agamba bali nti yagamba n'okufa temukola ki? Temulifa. Era bwe baalyako ekyamazima tebaafiirawo. N'alaba nti mulimba. Ate teyabatta kuba yabajja bujji mu lusuku kubanga waaliwo pulaani ey'okuba n'agamba nti amateeka g'ono nno tegali serious. Bye bimu ku byamuvunaana. Nsumba. Alinga agamba nti Katonda ono abantu bano basonyiwa abasonyiwira ku ground ki? Kubanga etteeka baalimenya balina kufa ate abasonyiwa. Kati ekituleeta mu musango guno sitaani ebyo byakola ki? Byavunaana Katonda. Kyogamba nti mu musango ne Katonda mwali. Naye Katonda mu musango mwali nnyo. Yasooka mu kaguli. Naye avunaanibwa. Tusooke tunoganye ensonga eri bannaffe batuwuliriza. Mu kkooti omusango guno ekigwetaagisa mu kkooti Katonda anona ki mu kkooti? Ekisookera ddala kwejjeerezebwa ye yennyini batanajjeereza balala lwaki abatwala mu kwesa. Nga tanajjeereza baki? Balala. Yasooka okujjeerezebwa. Avunaanibwa ki? Obulimba sitaani bwe yamuvunaana. Avunaanyizibwa ekigambo kimu. Yagamba Adamu ng'amutadde mu lusuku ti omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, naye olunaku lw'oligulyako tolirema kukola ki? Okufa. Adamu setaani najja n'akwata Adamu oba Eva n'amugamba nti lya n'okufa tojja kukola ki? Kufa. N'alya n'atafiirawo. Embeera ezaffe ez'obutonde njaga tuddeyo ku mabega katono nti ne setaani kiki? Kitonde. Alowooza nti ekintu ekyogeddwa essaawa eyo wekituukiririra. Era bw'ayalaba nga tafudde n'atandika okugamba Katonda ono si mwenkanya. Kugatta n'abalala obanga amenya amateeka ago afa. Eno kati yagamenya. Obanga amenya amateeka ago afa. Musa teyagamenya. Ali ludda wa? Mujjukira omusango guno gutuuliddwamu ensi n'ensi ez'abantu abatayonoonangako. Kyava babuuza nti bassebo ono baalokola abalokolera ku musingi ki? Bwe tuddamu akondowooza sebo tunaba tuzeemu ekibuuzo kyo. Njagala tukakonekitinge ne ku kino. Awo tugambye nti sitaani avunaana Katonda. Era tulabye ensonga z'amuvunaana. Mu mbeera eyo yennyini kati tuzze kuba n'abalala basonyiwa abasonyiwira ku besisi ki? Kubanga bwe tusoma mu Baluumi 3:23 kansooke nsabe mukadde asoma ekitundu ekisooka. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Sooka okomawo mukadde. Abasonyiwira ku besisi ki ate nga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Ate nno awo mu Luganda agambye ne batatuuka. Naye mu nzivuunula ezisigaddeyo ezisinga
nti bonna bayonoona tebatuuka present tense sigwani nti ne batatuuka naye n'okutuuka tebakola ki tebatuuka ku kitiibwa kya Katonda otyo ne Katonda ono tumumanyi mutukuvu mwenkanya ate bano abatatuukanga tebatuuka paka kati abasonywira ku besisi ki obutuukirivu babufuna batya bwe tuddamu ekyo tujja kuba tumaliriza ntandikirewa mukadde obutuukirivu babufuna batya anti agambye tebaliiko musango bali mu Kristo Yesu tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu tweyanziza olw'omusaayi gwa Yesu Kristo tufuna obutuukirivu bwabuwa awo si wavunaanira ddala awo n'ekirala ekitujjereza ffe abaayonoona ng'ate tetutuukanga nti bwe yalabanga byonna biri bwe bityo mu kutonda kwaffe yalina pulaani endala nga wadde tetunnayonoona era mu pulaani eyo nze Nakimbugwe bwempitiramu nti Yesu yajja ne yeetikka ebibi byange n'ebyaba Adamu n'ebyaba Enoka ne bye tulikola mu future byonna n'akomererwa awo bwe tuyitira mu ssebo ne tugenda mu kwesiima yanza musumba sebo nza mu musomi waffe ayonge agende ku Lwabisatu 24 asome nga kirira naye baweebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu awo sitaani we wamutta mu kooti balooya be kibavunaana Katonda baweebwa obutuukirivu bwabuwa olwaki batya olw'ekisa kye ekisa kye n'amateeka ge bikwatagana bitya olw'okubanga alina ekisa bwe bamenya amateeka n'abaleka Katonda naye yanukula mu kooti ensonga zonna naye aziteeka ku mmeeza soma oluddemu Katonda naye baweebwa obutuukirivu bwabuwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu ye basis Katonda gwe yassaawo otyo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe okulaganga obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda Katonda ng'agumiikiriza olw'obukulu bw'ensonga eyo njala kusaba mukyala akabiita atusomereko mu Luzungu miliyoni ntandikira ku 24 and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. Akati awo wali ekinyusi kyennyini Mukama gwe bavunaana taani ye bwetuuka ey'okuwoza naga nti abooluganda bassebo ne bannyabo ayogerana na bitonde bye bano bempa ekisa baasasula batya nateekawo omwana wange okubeera omutango okumanya namuteekawo okuviira ddala ku bibi ebyakolebwa mu lusuku Adeni ng'otaddemu n'ebyabo bye natwalako mu ggulu abatonotono byonna nabitereka byonna biwandiike mu kitabo Yesu bw'ajja ne mbiteeka ku Yesu Kristo amiina n'abyetikka n'afa n'agamba nti kiwedde mbuuza abali mu lukiiko luno lwonna abampakanya n'abatampakanya kibi ki Yesu Kristo kyataakavalinga mu kufa kwe nga wazira bwe baabulayo awanika omukono Mukama n'awanika omukono gwe n'agamba n'olwekyo ndi just ndi w'amazima kana kade kavunaana tannaba kaakati amaze okuwanika omukono nti ndi just ndi mwesigwa ndi w'amazima nina kwensinziira
akati soma kwasinzi ekifa mu kusinzira. 26. He did it to demonstrate his justice at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Okulaga ng'obutuukirivu bwe mu biro bino alyoka abeere ng'omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu akkiriza Yesu. Oba mbadde mbunaana bulali bwesimbu okusinziira ku pulaani gye nakola ne ngiteekawo waliwo alina ekibuuzo kyonna nga tewali bwe yabulayo ng'akyukira bakakembo naga nti pulaani gye nateekawo buli agikkiriza Kiwanuka Denisi Kanifa Kakembo buli agikkiriza musonyiwa ne muwa bya bwereere. Butuukirivu bwabuwa. He's just and he's the justifier. N'olwekyo nina eddembe okusonyiwa buli yeenenyeza ng'aboneka n'omukono ogwokubiri byonna ebyetaago nabituukiriza ndi mutuukirivu ate nina ekisa eri abeenenya. Akati bw'ayogera bw'atyo ffe abadde mu kaguli ku bbali wali nga twezinze ng'atukooneramu aga nti temuliiko musango bali mu Kristo Yesu. Amiina. Tusomereyo olusembayo. Olabiri mu 7. Yohana 5. 5:24 agamba nti dada mbagamba nti awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo eyantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu. Amiina. Musabe. Katonda omutukuvu kitaffe ataggwaawo Mukama w'emirembe otukoze bulungi kubanga otuyigiriza buli kaseera. Okuyigirizibwa kwaffe kakubeere essuubi eri obuwanguzi bwaffe era amagezi gaffe gawaanyisibwe mu butuukirivu bwo. Mwoyo omutukuvu ayongera okuluŋŋamya ebigambo bino n'okubinyweza mu mitima gyaffe. Essuubi lyaffe linywezebwe eri okulabikako ku biro eby'eggulu tulyoke tutwalibwe nga bwe watusuubiza. Omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku baddu bo n'abazaana bo abawulira ebigambo bino era essuubi eryo linywezebwe mu buli omu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.